Mwenna abawagira Fangon, abawagira Alien Skin, amawulire gennina agava mu kkooti si malungi. Amawulire gennina agava mu kkooti si malungi n'akamu n'ak'ettondo. Alien Skin omulamuzi amuumye bail ayolekedde okuba nti ate addayo e Luzira. Si birungi, omulamuzi amuumye bail. Lwaki? Njagala owulirize bulungi. Mwebale kuba nti ate mutugoberera. Nsaba video eno gimpere like, ate bw'oba tonaba kusubscribinga subscribinga. Video eno bw'ogiwa like kigiyambako kuba nti ate etambula ku speed eya waggulu, neso okuba nti ate information etuuka ku buli muntu. Kakati bino byebadde mu kkooti mu mwenna ababirabye naye nga temubitegedde. Alien Skin olunaku olwaleero aleeteddwa mu kkooti ne Julio Caesar nga bwe baakwatibwa ababiri ku misango gy'okubba essimu ne ssente saako n'okulumya abantu ku Nsambya Hospital okwali omusirikale n'abasawo oba n'omusawo omu. Bwe batuusiddwa mu kkooti basomeddwa emisango gyabwe. Bwe basomeddwa emisango gyabwe, omulamuzi agamba nti Alien Skin emisango gino teyagizza bw'omu, ayina abantu abalala be yagizza nabo. Mu kusookera ddala Alien Skin baloyazi be basuse ne bateekayo okuba nti ate asaba bail. Omulamuzi n'agamba nti Alien Skin bandibadde bamuwa bail, wabula tebasobola kumuwa bail ng'abamuvunaana bano be yabbako essimu ne ssente emitwalo 48 tebaliiwo. Jjukira waliwo okukkaanya okwaliwo wakati w'oyo omwana gwe babbako essimu ne ssente ne ttiimu ya Alien Skin nga yakulirwa Jennifer Forofiga. Omwana oyo ne kitaawe baabawa $7,000,000 era omulamuzi agambe nti baafuna kopi ezakasa nti abantu bano abavunaana Alien Skin bajjayo omusango gwabwe. Wabula omulamuzi agamba nti tebasobola kuggalawo omusango guno ng'abavunaana Alien Skin tebali mu kkooti kuba tebalabiseeko. Ekyo kimu. Ekyokubiri, Alien Skin ono ne Julio bagenda ku ddwaliro Ensambya. Bwe batuuka ku ddwaliro Ensambya nga batuteyo Joram, baalumya okwali okukuba omusawo n'omusirikale oba omukuumi abali mu mbeera embi ennyo ennyo nnyini ddala. Bigambo bya mulamuzi. Kwaba abantu abaakuba baali bakulirwa Alien Skin era ng'abaana abanoonyezebwa oba abavubuka abanoonyezebwa bali abavubuka 18 be banoonyezebwa poliisi. Omulamuzi agamba tasobola kuwa Alien Skin bail ng'abantu abanoonyezebwa gye bali tebannakwatibwa ate nga babeera wuwe. Okategedde bulungi? Abalala abanoonyezebwa bali 18 bakulirwa Alien Skin. Omulamuzi tasobola kumuwa bail ng'omusango gw'Ensambya guli, Ensambya gwe baateekayo gw'okuba abasawo n'abasirikale gukyagenda mu maaso, kubanga kuliko abaana abalala abavubuka abalala abanoonyezebwa ng'ate babeera wa Alien Skin. N'olwekyo ensonga za bail zizzeemu kakokola weezinge. Si birungi n'akamu n'ak'ettondo, kubanga abeeyimirira Alien Skin babadde bazze mu bungi n'abeeyimirira Julio babadde bazze mu bungi era nga bali ready okuba nti bakola buli kimu okulaba nga abaana bano oba abavubuka bano bateebwa. Wabula omulamuzi agaanye. Wenjogerera kati Alien Skin yandibanga agenda kuddizibwayo e Luzira mpaka ng'okunoonyereza kukyagendera ddala mu maaso ku nsonga eno. Mawulire si malungi eri bafangoni sooja. Mawulire si malungi. Alien Skin yandibanga agenda kuddizibwayo e Luzira. Era bw'oba oyina essaala gisabire ddala. Gwe wenna atakitegedde. Mu kusooka ebintu bibadde bitambula bulungi. Omusango gw'omwana eyakubwa ne bamubbaako iPhone 15 saako ne ssente, ogwo bafulufiga batuuka ku nsonga oba baatula ku mmeeza ne bakkaanya n'omwana ne kitaawe ne babawa ssente ezaali obukadde 7 ne baggyayo omusango guno era ebbaluwa ekakasa nti baggyayo omusango omulamuzi akkiriza nti yagifuna. Wabula tasobola kuggalawo omusango guno oba tasobola kugugoba ng'abavunaana Alien Skin tebaliiwo. Ompulira bulungi? Nga tebaliiwo okuggala omusango ogwo.
ogwo ne gusooka ne guteekebwa ebbali. Kakati omusango omulala gutuuse ku gw'ensambya, ogwo nno nga gwe gwakwasa Julio, kubanga Julio yali akulembera ttiimu eyatwala Joram mu ddwaliro. Ne wafuluma akatambi nti abavubuka bafango ne bakubya abasirikale saako n'abakuumi era bali bubi. So omulamuzi agambye nti okulonyeza kukyagenda mu maaso kubanga waliwo abavubuka abaakuba abalala nga bakulembeddwa Alien Skin ne Julio abakyanoonyezebwa, n'olwekyo tagenda kusobola kuwa Alien Skin bail. Si birungi mu kabira. So musabire nnyo Kimenke, mumuteeke mu ssaala zammwe. Yandidde eruzira mpaka ennaku z'omwezi omulamuzi zagenda okumuwa. Okitegeera ekintu ekyo? Kakati ky'olina okukola, kuba nti video eno ogimpera like, saako n'okuba nti ate osubscribinga oba tonnaba kusubscribinga. Updates zo tukyazibaweera ddala. Mbadde nina okubawo update mu bitegeere ebibadde mu kkooti ku nsonga za Alien Skin, kubanga abasinga obungi ku mmwe olunaku olwaliro mbadde mmwe mwesunze nga lunaku lukulu, era abadde agenda kuyisa ebivvulu by'amaanyi kubanga bafango ni soja bali wali ku kkooti bangi bayitirivu nnyo okukamala, bazze okulaba nti Kimenke ateebwa. Awo yabadde aleetebwa mu kkooti mu bukuumi obw'ekitalo, era ye teyasobodde kuba nti ate asimba layini. Yakulembedde layini n'asobola okuba nti ate atwalibwa atandike kuba nti ate asomerwa emisango gye. Embeera bwetyo bweri ku sayidi ya Alien Skin. Ebintu si birungi, ebintu si birungi. Mumusabire, mumuteeke mu ssaala zammwe. Kimenke addayo eruzira. Mukiwulidde? Holland. Oja bagabe